Never. This you can Because I'm going to behind some other arrangements. Obwiro bwahwire ekitongore kiri kujunanizibwa kugaba endangamuntu kyete kyanira kikarugayo kyarangirira ngo nikiza kutandikaho okuha abantu endangamuntu ensya okutandika n'okwezi kwa mukaaga oku na munonga ahari yabo abaine ezahwireho. for those who are prepared, for those who had, who are doing everything within their means to participate in this exercise. I would like to sincerely apologize for the delay. I cannot attribute the delay to one particular factor. As you are aware, the finances for this exercise were appropriated in December 2023. The procurement process in its very nature is a 9-step process, and sometimes when it involves international leaders, it even takes longer than usual. So I don't want to try and sing words. And then have a cup of tea. Kyarangirwa ab'ekitongore eki okurugayo bakesi z'abanyayuganda aho butatandika omu okulesa omusana mu kiki ddala ekikeereyeza enkola eno. Nenjagala okugamba nti ekyokusooka ssente tosobola kutandika mulimu gwa gavumenti nga tolina ssente. Obuwandiike ebyo gye bayita Public Finance and Management Act weeyogera ti okutandika omulimu gwa gavumenti olina okukola ki? Olina okuba ng'olina ssente eziweereddwa omulimu ogwo. kandi nikimanywa jengu endangamuntu eziri kuza kubanza kwaho niziza kuba omu kwezi kwa munana omwaka ogu, kandi aba bariyo nibakora ekiri kwetagisa okureba ngu batandika okuhandiika okwezi kwa mushanju. Nakuzeemu n'ekiwandiiko kye nasomye kigamba ssebo nti gavumenti ekola byonna byonna okulaba nti emirimu gy'Abannayuganda, ekola byonna n'abamateeka baayo okulaba nti emirimu gy'Abannayuganda tegitaataaganizibwa okuggwaho kw'endagamuntu. Endagamuntu ezisooka okuggwaho zigenda kuggwaho mu August, naye tukola buli kimu okulaba tutandika nga tezinnatandika kukola ki? Kuggwaako. Ekiwandiisa ekipya kye bayita regulations ekivuddeyo, minisita wa ICT naye yakitangaazaako okukyusa kati ebikukwatako bye watuwa ng'ensobi enkoleddwa gwe, ensobi nga gwe wagikola n'otuwandikira ng'oli soba of sound mind n'otugamba banzaala mu mwaka gundi, ate n'okoma n'ogamba ate ng'okyali soba oli of sound mind n'ogamba nti nedda. Toyagala kugamba nti walimba naye n'ekyusizzaamu kandemu okukozesa ebigambo ebibi. Amakuru aga gashakwa Ronald Ngabirano abwa Sky TV ya Genshonga omuri Kampala.